ntera okulira nga bagamba nti omuntu bw'obanga omusibye eruzira obaako sente z'osasulayo asobole aleme kumenya gavumenti kumuliisa kati awo nze Lutamaguzi yandiŋŋambye nti bansabye deposit ya sente bweziti ne musonderako. Okusonderako Lutamaguzi okukola ati atwaleko kwezi sirowooza nti gwe mulundi ogunaagisose kwezi omumusibako naye amutwaleyokko Kwezi Robinson nakola naye ku Dembe FM gwe njogerako mumanyi omusajja oyo onosonyiwa ate olesera ekintu ekyannuma edda eva tayagala kulaba muntu ali bulungi kuva dda ayina omutima omubi alira omanyi omuntu nga bonogamba nti asobola okulaba an upcoming news anchor namuteekerawo ekikono kwezi nze njagala ombuulire kati gwe soka webuuze nze nkuwadde ne nkugamba nti nyina gundi ate sitya kuboogerako kuba tebali bubi tebanswaza ajja kuwe list yakugaye nti nze naleeta Zambali mu mawulire nendeeta gundi mawulire nendeeta gundi mawulire kakati omuntu gwomanyi nti nno bwe bamukuteekako okuganja kwolina eri abantu kugwa baba nga abakuggyeko kapitoyo kati gwe n'oyagala omusajja omuggyeko okuganja kwalina eri abantu olwebyo byabakoledde kubanga bakimanyi nti nno bw'okolagana ne bano obeera nga ali against the society bw'obanga oyogedde ekintu ng'ekyo ate nga kizibu okukonvinsinga osobola okusanga omuntu ng'agamba nti nze nzimbye ennyumba nyina ploti egindi nyina egundi egindi naye yagambye mugagganya asinga ne Lutamaguzi ebizimbe byazimbyeko beka mu kibuga wano abijje mu musaala gwe yafunanga ku radio kati oyo musajja yafeera yiga tolaba nti no baali bagaa nti no yiga mufere naye oyo musajja yafuna sente muyiga mu bintu bya blackmail omwana yankutta akatambi kati ng'olina okujjayo essimu kubira kwezi kuba yamanyoli yamukulira musumba tukoze tutya erinnya terigenze bannange tukoze tutya ate omwogezaamu kakati olaba erinnya ligenze mukanda wange tugenda kukola tutya kakati omusajja oyo mugezi naye mukumpanya nkugambye akutega akatego omusajja Lutamaguzi bamukola buli kintu ekiyinza okumulemesa akalulu nga n'akalulu tekanaba kutandika n'agenda ewa byabakama n'amugamba waliwo polling stations ziri mu Namukekeera tetulina bwe tuyingirayo kubayo campaign nga byabakamaga ziri ludaba kyokka nga yazifulumya ziri ludaba okay ate biki omusajja omanyi kakuulira akalulu Nsibambi yagaa nti akalulu kaluma ngenda kusooka kukubuza mu yangongo Lutamaguzi alina erinnya alina kitegeeza alina ekyokufiirwa kati baba alina ekyokufiirwa as long as I prove that before the judge nti nina erinnya era nina ekyokufiirwa kiba kitegeeza nkutadde bakaita batya mukabiga ekyokubiri wamulaba ng'alina bantu bwe basoosize ssebo soosize anti bw'ogamba nti olina soosizo olina mbutubeera mu kooti either on or off camera you have to prove kati kanku ekyokulabirako yes namulaba ngenda kusoma mwezi bweziti essaawa bweziti ng'ayambadde olugoye bweruti ng'ayambadde saati bweti ng'atambulira mmotoka bweti mukama wange ebyo osobola okubiwaayo olowooza byagamba bugayi yagenda ewasale yagenda ewasale n'akuba amavi era yavuddeyo n'ebisawo bya sente kati abasajja kati omuzibu tayogerekako oyagala mutta olwokuba gwe walemererwa akalulu kakulema kakati olowooza nti noono naye bakutwale bakusibe oddemu amagezi abaana bo bakuyigireko bakazi bo bakuyigireko babloga bakuyigireko nedda kakuwulire omusajja ddiini akyawera ennemba na misango teginnaggwa noono naye. You are watching The Answer Channel.
a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu ebiri ku esatu wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako toli wekka bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mu gumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna wa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu the Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Mama Fina gye twadde ku live ya Kabata ne musaba ayambye akaana katina akaana kana akali wakati mu kyewandise embirigo y'okufa kw'omuvubuka Matini trauma oyo mwana kyayitamu abantu tebakitegeera era nze njagala kansize wano Kalamu nsabe bannange ba content makers oba abantu abanoonya views okunoonya views kulungi naye waliwo bye tusobola okwerekereza nga nawe gwokimanyi nti bw'okwata kamera n'ogyetunuzaamu ng'oli mu ttooyi osobola okufuna views nkiddamu mwabanoonya views okimanyi nti bw'okwata kamera n'ogyetunuzaamu ng'oli mu ttooyi n'ojjamu empale n'otuula ku ttooyi n'omala ne weesiimuula kati bwe kiba nga tosobola kukikola to accumulate views please muweeko ku bantu abamu kyetwandiise space muleme ku accumulating views ng'ate waliwo amaziga. Mama Fina yakkiriza agenda kunoonya abaana balinga 3 ngambe nti abazaale oba abawembejje kyennaku nti waliwo okwewera omanyi bayita okwewera nze nti okwewera kwe kugamba nti nze nja kukola ekintu nawulidde bambi Mama Martin yafiira omwana we naye amaanyi gatadde ku social media nga bono gamba nti akuba ekintu alinga bono gamba nti akuba business kyannaku naye nja kusaba osome Matayo 7 olunyiriri olusooka lukumale oba si ekyo ogenda osome essuula ya mubuulizi yonna chapter ya mubuulizi gye bayita omubuulizi ogenda ogisome yonna ekyo kikumale nkukakasa mulimu abantu nga bafiiriddwa kye bayita abantu oba nga bafiiriddwa ebintu nga tolina nakyomunenya kankuwa kafaananyi omwana ono yafiira ku menzwa oba menzwa omunyarwanda oyinza okwesanga nga circumstances ezeetoolera mu kufa kw'omwana oyo tewali asobola nakuzinnyonnyolera but that lady oba that woman perished. Waliwo omukyala gwe bayita Joan Kagezi yafa mu nfa gye yafaamu. Waliwo omusajja gwe bayita Mwoyo gwa Ggwanga Kirumira yafa mu nfa gye yafaamu. Yasiini Kawuma. The list is endless. Omusajja Kasiwukira nze nagendako mu ofisi ya Kasiwukira. He was a very peaceful man. Yafa mu ngeri gye yafaamu. There is no ngamente tewaliyo kusasulwa kuyinza kwenkanankana muntu oli afudde kubanga oyo omuntu abagenze mu mbeera gy'abagendeddemu ayina kyewandiyise ebbanja ddene nnyo eri abantu abadde bamwetooloolerako. And ekintu ekisinga okunsanyusa Kakalamu osobola okunnimba osobola okulimba abagoberezi bo naye gwe tosobola kwerimba. Nkiddamu Mama Martin osobola okulimba
abakulaba naye gwe ku mutima gwo ekituddeko omanya amazima agasembayo nti kino na kino na kino nze sobola musalira musango nti oba yalagajjalira omwana we okusinziira ku interview sima bawala be interview sayimo when you watch that interview trauma yange like saga kutrigalinga nyuma bachita PST oba PST nze kankubulire na kale kininga ekireta okunafuwa nenze nakabidde ku live ya Kabata because of abantu besimanyina gibazalibwa naye mama Pina nkwebaza wawulidde omulanga gwange n'ogamba ogenda kubaako kyokola mukama akuwa omukisa. Okay, kakati nno tulina omusango musango guno simanyi oba kyatuuse ddi okutuuka okugamba nti okusinkana Jerusalem Sale lutalo luli awo lw'amaanyi era abamusemberera nogeza obeera ng'oli associated naga nti gundi agenze n'asinkana Jerusalem Sale osobola n'ogenda n'osuuyinga Honorable Lutamaguzi akombye kwerima atwala kwezi mu kooti lwa kumuwaayiriza namutemako kigambo nti yagenze wa Salem Sale kwe kusirika kinajjukira nti bwana Lutamaguzi Kasaya bamuwujja akalulu bamubba musajja watu bamubba n'ayogera ebigambo bingi era erinnya lya Salem Sale lyajja nnyo mu mboozi ye so mu kusirikamu ko nga bogamba okuhiringa bwana ono Kwezi Robinson Mnamawulire n'agamba nti oli yagenze wa Sale Lutamaguzi yagambye kagwake ketonye amutwala mu kooti. Ntera okuwulira nga bagamba nti omuntu bw'obanga omusibye eruzira obaako sente z'osasulayo asobole aleme kumenya gavumenti kumuliisa kati awo nze Lutamaguzi yandiŋŋambye nti bansabye deposit ya sente bweziti ne musonderako okusonderako Lutamaguzi okukola ati atwaleko Kwezi sirowooza nti gwe mulundi ogunaagusose Kwezi omumusibako naye amutwaleyokko Kwezi Robinson nakola naye ku Dembe FM gwe njogerako mumanyi omanyi kye bayita obwesimbu honest gwe njogerako mumanyi naye Lutamaguzi bwe banaba bamugambye nti twetaaga miliyoni ya sente at least emyezi gino 6 gy'anaalya nja musonderako oyagala osondereko bwana Lutamaguzi obweza akawunga zinaliisa bwana Kwezi yes obusungu nga bungi si busungu omusajja gwe bayita awulira mulyeyi mu mutima yagala Kwezi agendeyo okwo labayo kibi nnyo okubanga bw'oyimirira mu kamera ogiyimiriddemu olw'okuba waliwo yakwadde emitwalo 3 okube gundi kankiddemu okitegere bulungi nnyo kibi nnyo kya buswavu bw'obanga bw'oyimirira mu kamera okwogera oba okubaako message gy'oweereza ogiwaayo olw'ensonga nti waliwo yakwadde emitwalo 5 3 oba 10 oba kakadde okube gundi okuwaayiriza ne Bayibuli ekwogerako mu mateeka ga Katonda 10 mwekuli bakugaana olekanga okuwaayiriza n'okulimba abantu bajjayo kamera oba masimu ne batula mu kamera wano n'awaayiriza n'alimba ate abantu be wandibadde olabirako ebyokulabirako nga ogamba nti no ono yandibadde menta ono alabirwako wagambye wa inspiringa Alex n'omujja mu kye yali yelowoolezaamu ekyokugenda okuba ekijji kuba ekijji kyaliko sente n'omugaa tugende mu media olwaleero ayina abantu bazadde ne mulimu abantu nga bali mu media nga ye achievement ye esinga obunene akugamba nti oyo namuwa platform okusoma amawulire bw'abanga muwala nga yemuwa platform okusoma amawulire yagenda okusoma amawulire ng'amaze mweka kakatikako ebyo mbikugamba with experience nze nali ku Radio Sapiensia eyo nayo story ndala kuba bangobako ku Radio 7 eyo nayo story ndala gigatte ku list yo oba kitegera nali ku Radio Sapiensia nenkolayo okuva mu 2024 paka 2029 nga sirinaayo muwuliriza gwe nali nebaseeko nga sirinaayo nga banogaa nti presenter munnange gwe nali nebaseeko nga sirinaayo muyimbi nti gye yava n'aleeta oluyimba nduteeke mu kompyuta
nti nasoka nga bazita carpet interview nti nina abantu kati omwana gwe bayita Jocelyn Nakibulo omumanyi oba ali ku Spark TV okimanyi nti okutandika jjaneye mu media it is me Jocelyn Nakibulo era mpita father oba kitegeera yasobola okubuulira kabereza ni Brown yasobola okugamba nti ebbanga lye namala ne Matovu teyangambako nti nno nkwagala oba kitegeera nali naye kisaache ebbanga lyonna lye namala naye baatwogereranga tewaliwo kaseera ke yagamba nti Matovu yankaluubiriza nti oba ŋŋamba nti oba kino oba kiri kati abasajja abakulu abasinga bali mu industry batambulidde ku bintu biringa bisatu bakabasanya abaana bakola kyewandiise blackmail okutema ebigambo ne bakola kyewandiise extortion okujja ssente mu bantu ebiseera ebimu omuntu asobola okufunayo ngono gamba akantu kayinza okuba nga kayite ka fact n'ateekako ebyobulimba kati gwe bw'oba olina erinnya n'ogamba saagala bintu bya media opapala n'onoonya ayinza okwogera naye okakana nga bakugyemu emiliyoni 2 5 osobola okusanga omuntu ng'agamba nti nze nzimbye ennyumba nyina ploti egindi nyina egundi egindi naye yagambye mugagganya asinga ne Lutamaguzi ebizimbe byazimbyeko beka mu kibuga wano abijje mu musaala gwe yafunanga ku radio kiddemu ntimanyi nze njagala aveeya agambe kwezi musanga 2 emeka njagala aveeya agambe nti we nali ku radio bweti nasasulwanga miliyoni za ssente bweziti ku buvunaanyizibwa bwange bwe nnina nga nfuna miliyoni kale tugambe miliyoni 3 n'osobola okulabirirako abaana bo basoma n'oteeka amafuta mu mmotoka n'otambula ng'okola ebintu mu bwesimbu omutali blackmail omutali kubba omutali nze njagala I just want that kind of testimony to inspire other people kati bwe nkugamba nti nze nja kusonderako ku Lutamaguzi mba nyongera okuleeta kye twandiyise decency obuweereza obuluŋŋamu eri abo abapya abajja ne ba YouTubers nti osobola okukola ekintu nga tovuma nyina abaana bendaba ku TikTok waliwo omuwala oba bamuyita Benita oba Betina I think ali eyo bweru she's a barista nejja ku TikTok enayogera ebintu byenalya bannange omukazi era gwe weesimye omukazi alina omusajja nga asobola okuyita hani naye ffe tuli eno twadiba kale mukwate bulungi nakola eddakiika ze emu oba emu kitundu alina 1 million views tavuma teyeyambula tawemula alina content oba kitegeera waliwo abantu abateekako ebintu nga banoga nti ye oli nutritionist nga alina ba followers gwe lwaki olowooza nti no views zogenda kuzijja mu kuvuma muntu mulala nyina mikwano gyange bemanyi nga ettutumu lyabwe baalizimbira ku blackmail and extortion nga buli kimu kyalina sologa nti nyina emmotoka naye ngaemmotoka eyo bwombuuza wagifuna otya nti waliwo kisitole kye nali ngenda okuba omusajja nanzijamu waliwo abantu abamu abasudde bizinesi z'abannabwe ne zigwira ddala completely era nze ndi omu ku bantu abadiscouraginga ba followers okufollowinga channels z'abantu nze mbadde nnaku zino ku kaweefube nga ngamba nti omuntu atali ku nkyukakyuka tolina nsonga lwaki omuwa obudde bwo lwaki omuwa follow yo lwaki omuwa like ng'okimanyi nti naawe ensi gy'olimu onyigirizibwa kyenkanyi kiki ekikusanyusa ennyo oteekawo ne comment gwekimanyi ne wenteekako comment ng'evuma nanyini channel yaba afunamu mu engagement and it has been working for me. Ateka sookonamu omundi ogusooka algorithm esigalye mukuleetera kubanga eba erowooza nti oli interested so kati nze ngamba yitako buyisi bw'ogenda ku the answer channel nga kuliko content gw'oyagala akugattako likinga sharinga commentinga laba video as many times as possible kubanga obaako kyowegattako omusajja oyo onoosonyiwa ate olesa ekintu ekyannuma edda eva tayagala kulaba muntu ali bulungi kuva dda alina omutima omubi alira omanyi omuntu nga bonogamba nti asobola okulaba an upcoming news anchor
namutekerawo ekikono kwezi nze njagala ombuulire kati gwe soka webuuze nze nkuwadde ne nkugamba nti nina gundi ate sitya kuboogerako kuba tebali bubi tebanswaza ajja kuwe list yakugaye nti nze naleeta Zambali mu mawulire nendeeta gundi mawulire nendeeta gundi mawulire nendeeta gundi mawulire. That is how successful a man can be in an industry. You cannot be successful katolaba omusajja nga Balaam. I cannot say Balaam is a successful promoter. Kubanga if Balaam dies today, everything is gonna die with him. Balaam cannot bring an artist from zero to hero nga bolaba Abitex. Ajja kunoonya abo abali waggulu abagatte wamu abakole mu business. He's a businessman. Abala sente. Talina budde nga Keti eyajjayo Karo Nantongo nga aina kayimba kamu. Obazi Eagles Productions yabira nazo. Yes, yatandika Eagles Production nga tebabamanyi Eagles ne batambula. Naye omusajja kubeeta Balaam. N'omuleetera abawala nga bolaba bano manyi abayimbi be Kampala kati sibamanyi. Nyinzo waliwo ndaba nnyo ono muwala Rachel K. Nashoka abadde webbanga. Kati gwe nsobola okutegeera kuba naviirayo yali avaayo. Waliwo aba PC. Kale. Waliwo ne Kezi guyampa juzi guyamulira. Mwalo iba mitani. Kezi yamuchaza ne juzi wane erinnya lyavudde mu mutwe baba. Aba Tracy Meloni something. Tracy Meloni. Yeah. Yes. She's very why innocent mekoyo omwana. Akola video zili class nejo nadenda enyimba ze Tracy Meloni. Yabona ezina era Kezi yangamba twamuleka yeka mbadde mukazi ngamba disamula bako. Abulamu ekintu eki yetaaga producer omulungi amukubireyo hit. Ayimba bulungi naye nyimba zayimba kati bojjayo akaliba aka Rema Namakula. Oluyimba lwa myaka 8-10 emabega. Nojjayo n'olulwe olupya. Luli luba lulusinga. That is how I used to inspire people. Nga mubuzo oyimba nti ye ani ya ku-inspiring anti Juliana Kanyomozi. Luyimba kiro singo kwagala nti bweruti. Nga nzijayo oluyimba lo Juliana, nga nzijayo n'oluyimba lwono nga mubuuza nti bw'obanga gwe presenter n'okuba lo Juliana olwo luddako. Nti nedda. Nimugamba naye ate ono gwe weegomba lwaki tokoze ekisinga ku kye yakola. Kati ono omuwala ayimba bulungi ayina eddoboozi. Naye tannafuna kye bayita sepling mukasuka okusukka ku bano bazaasanzeewo. Okitegeera bano abaana ba Rema Namakula basanga babakyala nga bajjuwanita Kawalya Jimu nzeewo najja n'ekyenjawulo nga bw'akuba Jimu nozaako kaliba nga ziri wamu nga bw'okuba oluyimba lwa byonna twala olwa Omumbeja Mariam Ndagire n'oleeta singa si mukyala waliwo oluyimba olulala lwani era nalwo lwa Rema Namakula ndikuze yatandikirako ezamuleeta mu industry oli wange oba kitegeera kati Kwezi ateeka okubanga kati yandibadde teyeetaaga na kukola nga alina abaana nga bw'otega radio owulira waliyo n'ali ku super waliwo n'ali ku ku super alabika alekayo eggundi kuba waliwo omukwano gwaffe gwe twalina bamuyita Sala Nandawula yamugira yamukwatirira baali ludda wasaala kati bannange toyogera tozaako kati nedda kyenjagala okubuuza tolabanga onoonya munoonye wandibadde omanyi nti kakati ali ku BBS yamuleka ku super kati olwaleero ali ku BBS yamuleka ku Star kati olwaleero mu byafaayo bya Uganda naye nayekolako naye kwekigitivi kulira mu byafaayo bya Uganda singa okwata peni n'olupapula n'owandiika omuntu akyasinze okutambula ku mikutu gya radio ne TV mu Uganda oyinza okwesanga nga Kwezi ali mu number 1 sikulimba kwata peni tutandika okubala ayinayo nga nnya kakati TV ezebisonga ayinayo nga nnya TV ayinamu ey'omusumba Augustine Yigabizaayo ayinayo KBS era yagitandika nekirigi TV ya Pastor Tom Deo Semakula waliwo ne KS TV eri eyo babulenga nayo gambye kati tuli mu 10 kati he would have been a consultant naye alemedde mu mbeera y'okwagala okusuula banne
yandibadde ayigira ku musajja gwe bayita Dini Lubowa Sava ali mu kkomera ng'ekyamutwala mu kkomera kwogera bigambo by'atalinaako mutwe n'amagulu. Baneka nkubulire omusango gwe bayita ogwa kalebule oba malice guswaza oba blackmail bw'oyogera ku muntu n'ogamba nti nno Matovu musezi oteekeddwa okuleeta obujulizi obunumiriza obukakasa nti ndi musezi. Sinze gweyogeddeko ekigambo nti nze ngenda okukakasa nti nno siri musezi. Ebyo bikola mu gundi mu France. Mu France obeera guilty before the law until you prove yourself innocent. True. Mu Uganda you are presumed innocent until bwe baleeta kyewandiise abakitegera yandibadde consultant olwaleero ng'atuule waka nga buli channel gy'anyiga n'amanya nti nyize Spark TV ng'ayinayo omwana nyize NTV ng'ayinayo omwana. Awo nawona nga ani amusasula mu kusiriikirira ako nga wawuliriza nga ani amusasula awo nga omanyi nti waliwo abasajja abaakola kyewandiisa investment mu social capital ng'aba ali awo tete akamesegi ne kagwako abaana buli we bafuna babakola ki onkola ya pasta ekimu ekyekumi kiba kijja ate n'ekirala buli lwobeera nga olina ebibala oba nga nti buli lwobeera nga olina oba nga oli bagiyita batya nga bonoga nti omerusa ate era oba ofunayo abalala abajja gy'oli leero yandibadde nga lecturer oba yandibadde nga alina emedia institute eyiye olaba abaana banonga we bagenda okukolera ayina emizigo mingi emizigo si real estate dealer emizigo ayinza okuba nga agirina tetuganye naye kyangu nnyo okubeera nga akuteza omukazi najjayo kamera naga nti obuzigo kati kyusa bukyusa ogire nze ekintu nkireke kyogaba ali bwatyo Allah nkugambye ayinza asobola okukikola nagani ani oyo kati omusumba yiga kati oyo musajja yafera yiga tolaba nti no bali baga nti no yiga mufere naye oyo musajja yafuna sente mu yiga mu bintu bya blackmail kuba yali amanyi obunafu bwe ng'amanyi obunafu bwe nti obunafu bwe ki nti bakazi toke bwaba bakazi ng'ejja afuna ekikazi ekirungi ng'akiteeka mu mmotoka ye ng'atambula nakyo ng'agenda wa musumba omusumba kwezi kiki olumwanyoko oba okitegeera kati omukazi agenda naye ng'olwedde onambulidde kakati nze manyi oli musajja wange obunafu bwe bumanyi bwe bwotuuka salako kola bwoti mugina genda wano nti ye nga kamera zivaayo nga lyamutega kamera nga balya bye balidde omuwala nga mugamba musumba mbadde njagala miliyoni 2 ate zaaki ate munaye ate tetwabadde ffenna nti ate kiki tajjukira ate manyi bwe mbeera mu laavu n'ebibira byakwekwata nga muli mu kikola kibeera nakyo oba kitegeera ogenda okujjukira omwana yankutta akatambi kati ng'olina okujjayo essimu kubira kwezi kuba yamanyoli musumba tukoze tutya erinnya terigenze bannange tukoze tutya ate omwogezaamu kakati olaba erinnya ligenze mukanda wange tugenda kukola tutya tukoze tutya olina mbuzibu musumba oli mbuzibu kwakati olaba kanisa eba egenda ate ng'ekyo kyakisobola kwezi leka kuŋŋamba nti ndi buzibu tukoze tutya omuwala omumanyi kangezeeko njogereko naye nesemayo baanakkiriza ng'akuba rongo namba musumba ayina akasimu akamapeesa kakwata alabika amanyi ndi naawe tugenda kukola tutya kati ng'ateekawo olusozi kuvunuka ekizibu ekyo nga lunene gw'otuuka n'omugamba kwezi eyo project ngikwasiza kola kyonna ekisoboka nze mbuulira kyonna ekyetaagisa nkole ki musumba nganda bange ebiyinza okubeera ebizibu kaba kati oyo mugala ayinza okusaba ennyumba ate nga musumba azirina ayinza okugamba ennyumba oba ayinza okugamba obukadde nga 5 ate ezo sente nnyingi yakuwa nga bologa yeyakutadde mu katego yaleeta amagezi agakakujjamu ate bw'omala n'omusasula kuba yakuwadde n'amagezi
ngavayo yewana nti nina emizigo egindi wali olina emizigo naye wagifuna mu makubo ki naye esidali yani agikulyo esobola kubanga ntu bakwezi ku sente ali adirigabanya n'abasumba ayina ne musumba agedde ewaawo yamutuuka kati kankubuulire ng'oyagala okutegeera kwezi singa nono musajja ono yafa bambi mukama mumuze mirembe oyo nanyini KBS mitanga kasasa yafa kati omuntu asobola okunyonyola kwezi yoyo gayi Dewo Semakula Dewo Semakula yamugobanga bwamukomyawo yamukomyawo bwamugoba naye lwaki amukomyawo kubanga amanye date waliwo eki omuntu awo nawona kuyaddewo Semakula oyamugoberanga wali omumanyi nga like ogoberera kwezi nenze bwe buntunulira ndi mutabani wa Mbega sebo si kweze yatwalo wa musumba si yakwetumba yatwalo obo kitegeera si yakwetumba ndi mutabani wa Mbega yamukwasa kakati omusajja oyo mugezi naye mukumpanya nkugambye akutega akatego koyogedde ekyamusumba yamugobanga bwamukomyawo kati genda maaso so kakati nkugamba bw'obanga okimanyi nti omusajja Lutamaguzi bamukola buli kintu ekiyinza okumulemesa akalulu nga n'akalulu tekanaba kutandika n'agenda ewa Byabakama n'amugamba waliwo polling stations ziri mu Namukekeera tetulina bwe tuyingirayo kubayo campaign nga Byabakamaga ziri ludaba kyokka nga yazifulumya ziri ludaba okay ate biki omusajja omanyi kakuulira akalulu Nsibambi yagamba nti akalulu kaluma naye olwo abantu abakolera abantu regardless of their political inclination omusajja gwe bayita Lutamaguzi oba oli wa NRM oba oli wa NUP oba oli wa DP abadde asavinga community nga bw'ogenda Nakaseke mu ddwaliro waliyo ekirambe ekyoyinza okugamba nti oyo Lutamaguzi nga bw'oba oyita mu constituency waliwo wonja okusanga gundi bagita Naikondo nga baga oyo Lutamaguzi yeerambye ng'omusajja General Salim Sale ebbanga lyamazeeka peeka yasanga enguudo nga za ttaka ng'abasajja bavuga emmoloka ne bagenda Namunkekeera ne bavaayo n'ebisawo bya ssente nga bayita mu binnya n'emmoloka ez'amaanyi financial absorbers nga bakimyeyo bisawo bya ssente naye nga tasobola kukolera abantu luguudo nawulira ngero Lutamaguzi ng'akuba omulere ku leediyo bannanga ebinnya gwalina ebimotoka ebinene Sale tukolera enguudo oba okitegeera naye nga ddala kyetaagisa General Salim Sale mujjukiza nti no ekkubo ly'oyitamu ng'otuuka ewuwo n'abalala lye bayitamu lirimu ebinnya nawulira nnyo nga yogera ekigambo kaasa ng'ombe nali sikiwulira nkitegerera ku ye ebinnya biri mu kaasa ng'ombe simwe kaasa ng'ombe akyetegeeza kubanga bagamba nti bw'olina n'omugagga tobulwawo nawe bw'okola ki bukunkumukwa ewagwa General Salim Sale mu Namunkekeera wandibadde wavaawo kye bayita development eya infrastructure n'ozimba amakolero waliyo amakolero galinga amakolero bameka 8 n'ameka naye ng'emmotoka ezitwalayo materials n'ezijjayo final products ziyita mu binnya n'ogamba nti nno mulimu kukulaakulanya nsi Lutamaguzi single handedly nga yakyusa eggwanga era baabuuzanga omusajja abawaaki tinedda munnange bwe mwogera ku kkuba eryasaze amazzi ng'enkyaleeta ekigoma ng'akiteekawo n'asasula biru z'amasannyalaze g'abasirikale enaggulu mu Kampala nga si yakiikirirayo I mean yalwanyisibwa nnyo kakati gwe nojja n'ogamba nti yagenze wa Sale omanyi Museveni ne Sale balinga boolaba nti bannayuganda babalabanga kyoyinza okuyita sitaani kakitwale bwe ntyo si mu bubi kubanga teriyo muntu ng'abadde muweereza wa Katonda gw'ogamba nti yagenze mu ssabo n'akyenyumirizaamu era bw'aba wagenda yagenda yeekweka kati bantu abasinga bwandiise abalina trust mu public bw'aba agenda ewa Museveni tayagala agendayo mu lujjudde babetika bagamba baagendangayo nga beekyusizza beefudde bahajati
oluvanyuma ne bagendayo bulambalamba naye nga mu kusooka tebagendangayo nga bakola ki nga beeraze kakati omuntu gw'omanyi nti nno bwe bamukuteekako okuganja kw'olina eri abantu kugwa baba nga abakuggyeko kapitoyo kati gwe n'oyagala omusajja omuggyeko okuganja kw'alina eri abantu olw'ebyo byabakoledde kubanga bakimanyi nti nno bw'okolagana ne bano obeera ng'ali against the society bw'obanga oyogedde ekintu ng'ekyo ate nga kizibu okuconvincinga kizibu nkubuulira omanyi kye tuyita lawyer the best lawyer can be best when you have a good case gokimanyi nti teriyo lawyer agenda kujja magic mu bbanga kubanga it is a matter of law si magic you have to interpret the law. The best lawyer is that lawyer who can interpret the law. Kati erieteka ojja ngina kusooka kubuza mu yangongo Lutamaguza alina erinya alina kitegeeza alina ekyokufiirwa kati baba alina ekyokufiirwa as long as I prove that before the judge nti nina erinya era nina ekyokufiirwa kiba kitegeeza nkutadde bakaita bati mukabiga ekyokubiri wamulaba ngayina bantu bwe basoosize ssebo soosize anti bw'ogamba nti olina soosizo olina mbutubeera mu kooti either on or off camera you have to you have to prove kati kanku ekyokulabirako yes namulaba d ngina kusoma mwezi bweziti esawa bweziti ng'ayambadde olugoye bweruti ng'ayambadde saati bweti ng'atambulira mmotoka bweti mukama wange ebyo osobola okubiwaayo olowooza byagamba bugayi yagende wasale yagende wasali n'akuba amavi era yavuddeyo n'ebisawo ya ssente kati abasajja we kati omuzibu tayogerekako oyagala mutta olwokuba gwe walemererwa akalulu kakulema kakati olowooza nti noono naye bakutwale bakusibe oddemu amagezi abaana bo bakuyigireko bakazi bo bakuyigireko babloga bakuyigireko nedda kakuwulire omusajja ddiini akyawera ennemba na misango teginnaggwa ate bayizawe kankubulire okusala omusango gwa ddiini ogwo kuba zino gwamusinze that is a wake up call eri bannange mwenna babloga babeera ku mikutu ne muwalampa abantu bw'oba ogenda kwogera ku muntu kakasa ng'olina facts beyond reasonable doubt bagamba he who alleges must prove without proof please kwata kamera yo gitwale wali ebyennyanja ebitambula bwebiti obagenda mu nsiko noonya bunawolovu nga bumeetinga oleete abantu bajja biraba because waliwo abatabirabangako naye okudda ku mannya g'abantu okudda ku linnya ly'omuntu olyonoona olwokuba nti nno oyagala kumusuula abo abasajja bakuba abantu ba NUP agamba Lutamaguza avumyevumye basale okubafiirako obufiizi abavumyevumye mu bajja n'obusaati obuyulisa emugongo abavumye naye nga tebamuloopa kakati jjayo bifaananyi kati mbuuza kyogamba nti nno kwezi ye advocate wa Sale Sale yamugambe nti amagenda nange omunvumire Sale talina baloya talina baloya kakati mbuuza abasajja abayeekera bwe baali bajja mugonde bwe baali bajja wano waliwo yali alina esaati empya ebifaananyi kwebiri ne ku internet kwebiri look on the pictures Kayindo Tafire yali alina esaati ng'ajambadde oyinza okulowooza oba omuntu gwe yatta yali munene XXL esaati n'ajambala oba kitegeera nga bali mu lugabire kubanga tebaali mu Lakizare baali mu nsiko nga balwana batereza obulamu era gy'ofubutuse ena waggulu nedda ssebo njogera mazima ate tebakyegaana okitegeera era n'okukyenyumirizamu bakyenyumirizamu because they had a mission naye kati gwe nojja nga naye avuma okay bw'abanga naye avuma naye kyeyeesiga kinene kinene kyeyeesiga kati naye muleke
bagende bamuwabire na ya approving kati buli baga buli mbuzi ku nkondo yayo buli mbuzi ku nkondo yayo ogenda kulya kawunga bagita basi bangamba kibasi baga badire kasoli nebikongoliro babikuba munundi gum ogenda kulya kati sezo yagala bazi kwasalizo yagala otekayo zikasita lutamaguzi wonna wogambira nti nno omusango omuntu bamuweerezaayo nze ngonkona kesimu yange ogirina ng'amatovu sebe ezakawunga ziweereze nga nziteekako kyekiseera abantu baddemu ensa nga bwe bagoba abatundira ku makubo mu Kampala nga tebalina lukusa omanyi bw'oba olongoosa bw'oba okiriininga toyina kulowooza nti nno balina kulongoosa sayidi emu yokka naffe ffennyini tulina okwerongoosa ebyo bye twogera abatulaba batuwaga abamu batuvuma abamu bakola ki naye omuntu yenna kasita ovaayo n'oyingira mu linnya ly'omuntu ng'oyagala kulyonoonolwako kati yalowooza nti ate bannaye mulimu abantu manyi abasajja abo basale tebaagala muntu akola kintu bamulabe owa NRM nakugamba wano asobola okuba nga awagidde nga tafunayo yadde miliyoni 5 mulundi gumu owa NUP n'abeera ng'abeera bubezi ku mukutu ng'akolokota gavumenti atya alaga ebikyamu bye batakozeeko enguudo embi ne bamuyita ne bamuwa ssente okusooka oli wa NRM omuwagizi bo tebaagala they don't want to kubalaga nti okola nnyo because they know what they're not doing right babimanyi bye batakola bulungi so kwezi si mu mutima mubi ate si yeyekka n'abamukyaza n'abamukyaza kubanga bino bye muwoza mbu simanya alina omukutu gwe yagenda n'awalampa gondi Rubongoya oba omusajja oyo oba omutwe gwe mulimu ki omanyi abantu abamu bayinza okuba nga beetaaga ate kwezi tanywa mwenge sirowooza kuba nti sijjukira kubanga kwezi oba sijjukira kubanga kwezi anywa omwenge simanyi sijjukira sitambulangako mu mbeera yakuba nti no swadilingako naye wandirowooza nti oba aba atamidde naye tatamiira sirowooza nti anywa omwenge okitegeera kati weebuuza waliwo ekintu kyebayita Katolubwama yakyogeranga akasajja ku mutima tene najjolo ye musajja awulira obubi ng'alaba munne agenda alinnya amadaala akwata omu ku omu yasooka Lubongoya kati yamuwummuza kati yakute kati yakugamba oyo ateekako Lubongoya lwaki olutuuka ku ekyo kati Lubongoya alina obudde obuwaaba ccano yo mazima ddala nekirala gwobadde mu YouTube emirundi mingi waliwo omuntu ayinza okujjako ccano yo nga tasoose kuweereza warning basooka kuweereza warning kati atebeera ccano tu ccano noyagala okulaga nti abantu okawane reason lwaki oyagala ensonga eri ebeere lwaki oyagala bajjeko omukutu sigamba bukeera bukezi ku makya n'ogamba gundi anvumye nedda olina okulaga oba okozesa content wa munno nti oli akozesa content wange bawe specific nakuba strike videos zogamba nti ono naye mbunze nveeyo sebo answer channel banjogeddeko mubajjeeko no things are not run like ate naye akimanyi naye awalampa gwamanyi nti anamuyita amuweeyo ttooke aliyita ttooke oba akawogo ondi bubi nnyo kakati tukoze tutya kuba kati singa ogira gundi nga naffe tugira zenjogera ye oba okitegeera naye ojja kwesanga nga abasajja bonna babadde okumpi nga balinamu ku kye bayita ssente gwe yali ajjeemu essente ntono ayinza kuba nga yamugyamu miliyoni nga 5 ku 10 kati nga bwolaba bamusumbaddeewo nga bwolaba abo bakasasa nga bwolaba oyo ani sebo yakolako ne ku baba ne ku baba yakolayo wamma tetugibaze ate ayinza n'okuba nga yakolako ne ku Nabweru Tayiga FM kola research ayinza sigaye nti yakolayo nayinza okuba nga yakolayo ku Tayiga FM osanga ne ku Star oyo omusajja atambudde singa tubadde tulanga bagamba nti bamalaya ba media oyo ba bloggers ne ba youtubers mwandifunye ekyokuyiga nga mukijja ku Dini Roba Wasava ndi sure Dini Roba Wasava bw'anaava mu komera bw'anaava avuddeyo
either ayinza okugiving up media oba sekyo ngatapowa nanti kakati bagamba nti nno bw'otava ku mulungi ofoowoza naye kati twayongerako n'ekirala ofoowunya kuba oyinza okulaba omwana ngalabika bulungi nnyo naye ng'alinga ffene omuvundu oba okitegeera oyinza okulya ffene ng'alimu envunyu kakati naawe envunyu ne zikulya n'owunya kati oteeka okubeera omwegendereza ennyo kibi nnyo okukola ekintu mu kukakanyaza omutima nga oyagala kukakasa tolina gogenda kukakasa tolina gogenda kukakasa osobola kukakasa bantu nga owa kintu kituufu bw'onooba okola ekintu nga kirungi nga kituufu kontenti nga ddala mutuufu abantu ojja bakakasa naye bw'oba oyagala kukakasa abantu ng'oba blackmailinga ojja kukubira omunene wo nga yagenze ali ku deployment ng'essimu gyali ali mbibira bya Congo okuba ekoma ku ringing bagezemu M23 smile eri ku ringing naye ng'ate yalina okutaasa era abana abasajja ababeera nyinayo omusajja wange eyo kamukubira essimu saakunyumiza bebekulu bebekulu saamukunyumizako bwe bamukwata ng'avuga ng'atamidde n'akubira Jeno Katumba Wamala esimu owa traffic amukutte kati yeeyita munene naye ekigambo kyatamidde tokikozeseza ku muntu mukyamu ani ku musiraamu bebekulu yayinza okuba yazaalibwa mu busiraamu naye nga ta practicinga wali omuwuliddeko ng'asaala wali omanyi omuzikiti gy'asaalira kimala ngene mu maaso kakati ebiseera bya siriki ya jenwa tekinkomyawo oluyinduleke muleke gye yantuusa mumanyiyo kati okyabya luwirayiti waliwo abantu abamu benakkiriza ne mbaleka nga bwogaye nti no waliwo givinga up naye oyo waliwo n'omulala naye omanyi nti waliwo omuntu nga w'amaanyi ng'oli w'amaanyi omanyi ffe abawagizi tulina obuzibu buli bumu bwe tuwagira tugwamu kye twandiise sense of judgment omuntu gyakoma okubeera n'omutima ogw'okuwagira aziba amaaso n'amatu n'atalaba bikyamu oyo gwawagira byakola osobola okubeera ow'amaanyi naye omuntu omunafu n'akukubira mu maanyi go naawe nokkiriza tolaba nti bebekulu w'amaanyi ne luwirayiti yamukubye nga tamukutteeko n'atwala omusango mu kkooti n'awoza nti ate sinze nawaabye ate mbw ate yeetonde ate najjayo omusango nga omwana teyeetonze ate nga si kooti bail saba tumalirize mukama wange weddemu amaanyi nga tumaliriza tugenda maliriza n'ensonga ezagenze Kongo eyo nina something ekintu ekinconfusinga mu bwongo ebbanga lyonna ze badde mpulira ekigambo kye bayita M23 naye nga sikiwannyo budde era nga ndowooza biri eyo Kongo naye oba owulira story ezikwatagana ku M23 owuliramu ensi biri Rwanda ne Uganda kitegeeza nti kyonna ekibaawo nga abasajja bali banyiiza abalyankima abali Kongo awo twandyesanga kisibira Kampala affe tetusigazaawo sigenda genda mu byafaayo bya M23 byonna naye kampe abatugoberera bye bandyetaaze okumanya briefly babitegeere nyinza okugamba nti nno oluvannyuma lw'ekittabantu ekyaliwo mu 94 mu Rwanda be bayita abahutu abo bewandiise abasinga obungi oba the biggest ethnic group eyali ekulemberwa omusajja gwe bayitanga yali Habyarimana ndowooza Pastor Habyarimana mu kudduka kyewandiise genocide nga RPF Rwanda People's Army RPA I think it was RPA maybe ngewambye abamu baddukira saidi z'e Burundi abana ne baddukira e Congo era bagamba nti Kagame n'ateekawo embeera ey'obutakola kyewandiise public debate about politics until
peace ebadde etambulira mu bannalwanda oba mu Rwanda nga teboogera na politics e Rwanda. Emu ku strategies Kagame ze yakozesa obutakkiriza yadde ku radio oba TV ku discussinga byabufuzi, kugezaako kwerabiza abantu byatandika bitya, ani yabitandika, ani yali responsible, yakolebwako ki, genocide. Ne bagenda n'embeera ya reconciliation yoba ya okuddingana, naye nga the biggest ethnic group eyabo bewandiise Abahutu. Kuba Rwanda balina ndowooza abagundi abiri, gandi badde amawanga abiri, Abatuusi bewandiise Abahima, then n'Abahutu. Kakati Kagame ava mwene y'Abatuusi oba y'Abahima. Habyarimana eyafiira mu Nnyonyi ne Ndadaye ye yali Muhutu. Era ye yali akulembera eggwanga lya Rwanda mu kiseera ekyo. Kakati mu mbeera y'ekitta abantu nga bwe walaba ekyali mu Luweero, oyinza ogamba nti the same photocopy baagijja e Luweero omwali nga okutulimbula abantu. Mu Luweero twafiirwayo abantu abasukka 800 abaabalibwako. Be bataabala abafiira mu bibira nawa tetubamanyi. Naye ng'oyinza ogamba nti olwo olutalo luyinza okuba lwafiiramu abantu miliyoni ng'emu olw'Eluweero, olutalo lw'ekinaana paka 86. Kati almost the same structure ye yasituka n'egenda e Rwanda. Ne wabaayo ekitta abantu nga battingana. Kaakati abamu ku badduka e Rwanda ne bagenda mu bibira by'e Congo ne bafuuka ze bandiise Interahamwe, nga bali eyo balwana baagala okukomawo okuggyako Kagame. Naye ndowooza ne balemererwa ne basigala nga bali mu bibira by'e Congo. However, waliwo gye wandiise historical fact nti bwe baali basala Scrum and Partition of Africa, nga basala nti eno Rwanda, eno Uganda, eno Congo, waliwo mbu abamu ku bantu abaali Abannarwanda nga bwe basala Congo basigala mu DRC, babasalira yeeyo babasigala yali Zaire, nga basigala mu Zaire ya Mobutu Sese Seko oba Congo, naye nga baali Bannarwanda bewandiga nti abaali abeeno. Kati nga bawulira eri si waabwe kubanga boogera Lunyarwanda, eno yeewaabwe. Kati ate mbu Kagame bw'amala okuwamba n'ateekawo ndowooza embeera gye wandiga nti buli omu gyali gy'abaakola ki, gy'abaabeera basooka kubayita bajja abamu ne babanyiga mbu ne babanyiga. Kati abalala ne bagamba bw'atugamba nti tukomewo, kuba bagamba nti abalwanyi abali nga bono gamba abali mu Congo bajje bakole gavumenti ey'ekintabuli, abasirikale baba integrating mu magye, mbu naye ate bwe baakomawo ne babanyiga. Naye katono nnyo, singa si Museveni, singa Uganda, emboozi ya Uganda ne Rwanda tewali, singa si Museveni, mu kulowooza okwange bino bye byandibaddewo. Eggwanga Rwanda lyandibaddewo nga liri mu mirembe. nga tuli nti Kenya ne Uganda tewali nnyo attachment nnyo eri awo yadde gye bali. Kati ekimanyi nti e Rwanda, Kenya waliwo be bayita Abajaluwo nga bali mu Kenya, ate nga naffe mu Uganda tulina Abajaluwo. Kankuwa ekyokulabirako, Aggrey Awoli yali I think it was Samia Bugwe North, nga Aggrey Awoli ye MP wa Samia Bugwe North. Kyokka nga alina muganda we bamuyita Mudde Owori ng'ali mu Kenya nga naye MP. They are brothers but MPs in different countries. Bawula kyewandiise ki? Boundaries. Kakati ne mu Rwanda, Uganda ne Rwanda, Rwanda bakugamba nti boogerera ddala Oluganda ekitundu kinene nnyo ng'oyingidde Rwanda bulungi nnyo. Ne Kenya olaba Busia, sigenda nko Rwanda, nange sigendanga nayitawo ko bwe nali nve South Africa, naye era nakoma mu Nnyonyi, naye saakola ki, ebintu byayo byonna bitono, ne ka airport kabo kalaba kali katono, kali sweet. Twatuukawo kiro naye nzijukiro tugamba nti tebakkiriza kufulumayo na buveera biki ne saalingizaako nabwe sikyaliwo. So mu mbeera eyo
abantu baaliwo twalina nga Abanyarwanda nga babeerawo mu Masaka omwo nga mwebali naye nga bamanyi n'okuddayokko ewaabwe mu kiseera ekigere nga bonoga nti eno tumaze okukungula kati mu biseera nga bonoga nti si byakulima nga bamanyi okukola ate nga batambuza na bigere by the way. Tewalimu nnyo ntambula z'amaanyi ziri awo. Gw'okimanyi nti Abanyarwanda baalina enkola nga bajja balima naye ng'asobola okujja n'agamba njagala omanyi balimiranga emmere nga just ne bajja ne balima nga bagenda kufuna mmere oba kitegeera oba ne balimira essente naye nga asobola okutambula nga banogamba nti asobola okutambula okuva e Masaka n'atuuka e Mukono naye nga bw'ogamba nti buli kyalo alinako bizinensi nti alima oba n'awalakata oba n'akola kino n'akola kiri si kutambula nti atambuza bigere asimbye oluguudo olinayo omulimu olinayo ekyokukola n'akolawo ennaku 4-5 ne kiggwawo n'agenda ew'omulala okukakana ng'omuntu atambudde okuva e Masaka n'asibira e Mukono. So okubeeragana baalingawo nga tewali yadde agamba nti nze ndi Munnayuganda naye nga bakimanyi nti ffe tuli Bannalwanda. Okusosolegana kuno kusinze kuviirayo ku mulembe gwa Museveni. Ate mu kaseera kanti ku mulembe gwa Museveni bino by'owulira mbu simanya Museveni yasooka okuleeta kye bayita eggwanga eri Abannalwanda okuliteeka mu constitution ya Uganda mbu nalyo lifuuka eggwanga. Naye ate immigration nga tebaabawanga passport nga tera mulembe gwa Museveni gwe gumu. Ate ng'omanya baba ma passport era bakugamba nti abaali basinga obba ma passport ate baali Bannalwanda nga bali mu immigration. Kati kiwaki kati eyo gundi eyo equation eyo eri wakati wa Museveni ne Kagame ng'abantu abo ababiri kubanga ye Museveni viiriddeyo nnyo mu kaseera kano okunoonya obulumu kino ekisanja kitumaze. Lumbuye mbadde mugoberera nnyo okusinziira ndowooza ku script ya Museveni yali ayagala nnyo eggwanga erya Uganda libeerenga banogamba nti a second nation for Abannalwanda. Kati ndowooza ate nga ye Kagame agamba nti Abannalwanda balina ensi yaabwe tebasobola kubeera nga bali Uganda ne bafuna passport za Uganda ate nga bafuna n'eze Rwanda balina okubeera Abannalwanda. Kati ndowooza baalemwa kukkaanya ku ekyo kuba ye Museveni kkiriza oba ogaane kino si kyakusosola mu mawanga si Munnayuganda teyazaalibwa mu Uganda ng'era mutabani we bwali naye yalina ebirowoozo ebirungi eri ensi Uganda era n'akulembera olutalo olw'okununula Uganda okugijjayo gy'alowooza nti waali wakyamu wadde nga bangi baalabula Bannayuganda abaliwo mu biseera ebyo nga babaga nti oyo omusajja ebintu byagoba birala nnyo okusinziira ku byabagamba. It has always been the time to prove those people wrong or right. Bojjukira ebigambo omusajja gwe bayita Ben Kiwanuka byayogera waliwo omusajja omulala bamuyita ani Kayiira era byonna bye bayogera bye tulaba. Omulala yali Nyerere yagamba muwangudde naye mulenzi oyo si mulungi kubeera nga ye president agenda batawaanya. Byonna bituukiridde nga bwe bamukola ki bwe bamwogerako. Kati okimanyi nti Uganda tebeerangamu kye bayita buyeekera buli genuine. Ekyo nkyogera ntunudde mu kamera. Uganda tebeerangamu buyeekera buli genuine. ADF naye kati gye tugenda siri ready. Kamaleo kano M23 ebadde wagirwa Uganda era nakati kyawagira Uganda. Wawulidde nti omusajja gwe bakubye Simei Makenga Sultan Makenga mbu yafiiridde mu ddwaliro lya Uganda. Naye nga ba Uganda Radio Network nga bapostinze ng'ate Sultan Makenga batuufu kye boogera nga Sultan Makenga ali ku list ey'abantu abali most wanted. USA yamuteeka ku bantu abeetaagibwa. Ekyo kye njagala okulaga nti Museveni alabika ebitabo bye si bitereevu bulungi eri US. Tosobola kuba nti ye gwe bakubye. Alaba Trump lulinga agamba ng'agamba nti ekintu kye yalaba mu Africa oba kyali intelligence kyemuwa ebyapeninga mu Africa batono nnyo abali mu ruumu mwali mu kaseera akawasobola okutegeera ekiri mu Africa. Yakwesa ekigambo it is terrible
horrible, disgusting. Yes. Kakati kyekiri kyekugambye nti Uganda omanyize kankubuleka ekintu kiri kimu mu biseera biri eby'emyaka gy'ekinaana nga tetulina internet nga tetulina kye bayita amawulire okutambula amangu kyali kyangu nnyo kakalamu okujja n'olimba n'ontemako ekigambo ng'ate sigenda kusobola kujja kwennyonnyolako kati olunaku olwaleero omusajja akuwa ssente ze ng'omulimbye nti ngenda kulwanyisa bayeekera takuwadde ssente zokka akuweerako ne equipment akuweerako ne kyetwandiise batrainers naye abo abasajja bakola kye bayita intelligence nti akubega okutandikira woze waali okutuusa wamanyira n'agamba nti kati bye mwetaagako byonna mbirina kino nakikugamba oba nakigamba omuntu omulala nti nze nayogerako ne omulamuzi mu Canada one on one nangamba nti tewali kye basobola kutulimba ku Uganda buli kimu era kino kankyogere nga ntunudde mu kamera UPDF SFC Uganda Police tekyetaagisa Kyagulanyi kugenda kuwaaba mu USA mu European Union oba Canada oba mu UN tekimwetaagisa kugenda kuwaaba era mumunenyeza bwerere. Those guys are on ground bali ku ground ate temubalaba buli okimanyi balina records z'abantu bonna abakubiddwa amasasi mu kalulu ke twakakomekereza balina records ezo balina statistics ez'abantu abali mu makomera va ku 221 abayingiddeyo omulundi guno kasa kibeera nti nno ayingidde mu kitabo ky'ekkomera they have all their names balina statistics ez'abantu abali mu ze twandise ungazetted detention centers omanyi nsonga lwaki bangi abakola mu bifo ebyo basasulwa bubi and they know that information is wealth. Ogenda ne webuuza Matovu asobola atya okumanya nti General Nalweyiso ali under arrest? Nina mulabyeko ku radio. Bino byetwogera si bya leero. Ayina ekiseera bwe bamuteekerako ku nnyara ya chini ya ulinzi. Nempereza ne mukwano gwe kungu message. Kunaga are you sure ng'abuuza nze nga te yali ku ground. Ninga nze kitegedde nti waliwo General aduumira amagye eyali amutadde mu house arrest. Actually oli yangamba bibiri ayinza okuba nga bamutadde under house arrest. Bwe bakuteeka under house arrest tebakukkiriza kufuluma nnyumba yo obeerayo because jukira obeera n'abakukuuma kati kuba kukuuma bongerako security etabadde ya bulijjo. Jeno oyina kubeeraawo. Jeno ani ono bamusibirewo okumala emyaka 8 nga tagenda yadde nakasero oggulayo ntula tumukunde ng'abeerayo nga musibe naye nga tali mukomera naye ng'abeerayo. So Jeno Nalweyiso nze nsobola okumanya nti Jeno gundi afudde. Nze nasooka okubreaking amawulire ku internet nga Jeno Sunday afudde namanya ntya. So people pay for information. Kati engeri gyekiri nti abantu bangi nnyo abali okumpi ne information babasasula bubi ate nga bamanyi gye basobola okujja sente nga bawaddeyo information. They are the same people abawaayo kyewandiise information eyo with backed up facts nga n'obujulizi weebuli. Gwe kyogamba nti nno America tekimanyi nti nno Jamiru mukulu baamukwata. Ekimanyi bwe bange ekimanyi nti nno Jamiru mukulu baamukwata nga ate Museveni yagamba nga nti nno omusajja mutujju akolagana ne aba ICC. Lwaki tomuwozesa? Lwaki bo bwe bagenda ne bakwata Maduro ne bamujja mu Venezuela baamutwalirawo mu kooti? Lwaki bwe bakwata Saddam Hussein ne bamujja gye yali yeekukumye baamutwalirawo mu kooti kati omusango gwaggwa na dda? Gw'okutta omuntu omujje gy'omujja omujje Tanzania omututte mu kkomera tomututte yadde mu kooti. What are you hiding?
oloza basiru bayina statistics bayina facts, they are on ground. Abamu ku bo they are even in the system nti mukola nabo ate byonna bye mukola. Omanyi omuntu omanya emisango egisinga okubeera egy'amaanyi mu kooti tegiwangulwa nnyo lwakuba nti nno looya wa kabi nnyo. Kuwa ekyokulabirako nosonyiwa ngenda ku mentioninga ku mannya nga 3. Omusajja gwe bayita Mark Dusman Kabega y'omu ku best lawyers mu Kampala, most especially abeera nnyo mu criminal cases. Era yali mu musango gwa Molekatanga, ye yali mu musango gwa Kajubi ogwasooka, ye yali mu musango gwa obana gwe John Kagizi yagulimuko ku side ya ayina emisango mingi gyabaddemu okitegeera. Naye oyinza okwesanga nga ku balamuzi abagenda okusala emisango gyagenda okuwoza ng'ayinako almost 80% ku be yali asomesezza. Kati gwe kuba kafaananyi nga senior counsel Mark Dusman Kabega ye yali lecturer wo mu koosi ya law nga yaleese omusango, ye yakusomesaga amateeka g'ogenda okusaliramu omusango. Osobola omusingisa omusango logically? Tosobola. Ono Nsibambi, Yusufu Nsibambi abadde musomesa w'amateeka. Yusufu Nsibambi oyinza n'okwesanga nga abamuwaabidde emisango mu makooti tebasobodde kufuna bwenkanya nga maybe emu ku ensonga ezo nti abalamuzi abali mu misango egyo yabasomesa ba student be. Oba kategeera ke nkulaga? It is not because nti ono lawyer mubi. Naye gwe naawe saasira omulamuzi agenda okutuula mu musango asalire omusomesa we nti gukusinze ak'obuntu tekasobola kuba bulamu. Kyovula nti nsaasira nnyo mu kaseera kano abantu, most especially abanoonya kye bayita justice mu kooti mu kaseera kano ke tulimu nga Museveni ye president. Kigenda kubeera kizibu nnyo okufuna kye bayita true justice. Abanaagifuna bajja kufaanana nga abazannyi b'omupiira ababeera mu kisaawe nga referee asaliriza nnyo nga goolo zonna ze bateeba tebayingira na ku 18 baziteebera bweru wa 18. Omanyi okubeera mu gundi mu center n'osimula omupiira abasajja nga gundi bwe babikolanga. Ono Ronaldinho yali eno ng'alinga mu center n'akuba omupiira goolo n'enywa. Tosobola gamba nti yebadde offside. That is how most of the NUP MPs and other leaders at different levels managed okufuna ze wandiise victories. Ninga banji babalinnyako nga yawangudde ne balangirira ow'okusatu, nga yawangudde ne balangirira ow'okubiri, nga yawangudde ne balangirira atawangudde. Kubanga bakimanyi ne banagenda mu kooti abaliyo bantu baabwe. Tugenda kumaliriza leero tutwala mu kalowoozo ki? Tuli mu mwaka mupya. Tuli mu mwezi ogwagasse abasiraamu n'abakatoliki. Oba tugaye Christians and Muslims. Omwezi gwa kalema. Mu mwezi gwa Ramadan ate mwezi gwa kalema. Okimanyi nti okusiiba kwatandika ngenda n'omwezi 18. On the same day yali Ash Wednesday era lwe lunaku olwa Ramadan olusooka. Kati no kino kitegeeza ki? Guno omwezi gubeera gwa kwenenya. Repent. Twakava mu kalulu. Bane mwenenye. Twakava mu kalulu. Bannange bwe tubeera nga tuli mu mwezi gw'okwebonereza mu nsiibe y'ekikatuliki tugamba abadde anywa bbiya 4 olunaku zisaleko osobola okuga nti nja kunywayo emu bw'oba tosobola kubeerawo nga tonywedde. Ziri 3 z'obadde onywa zigabire abanaku. Bw'oba obadde olya ennyama buli lunaku mu mbeera ey'okwerumya lyako emirundi 2 oba 1 oba 3. Giri emirala gy'obadde olya ennyama togamba nti nzisevinga kubanga ate era bonna ozisevinga ogenda ate kuzikozesa ekintu ekirala. Ezo z'obadde ospendinga ku kintu ekyo zigabire abalala abeetaaga. Nze nandyagadde nnyo buli Munnayuganda ajjeko mu nsi nga Canada. Bw'ojjako mu nsi nga Canada oyongera okufuna kye bayita value eri obulamu bw'omuntu omulala.
oyongera okukitegeera nti gwe bw'oba olidde nga munno talidde wabaawo ekimiisinga. Bw'ojjako wano otegeera nti osobola okubaako omuntu gw'okolera ekintu nga tosuubira kusasula. Bane mwenenye, mutabagane, musonyiwagane, muddiŋŋane. Tewaliyo kintu kibi oba tewaliyo musango munene nnyo gw'otasobola kusonyiwa munno. Toyina nsonga lwaki wandibadde okumira obusungu bwo ku mutima. Eri Abakristu Bayibuli egamba bw'obanga ojja okuwaayo ekiweebwayo kyo gwe kiyita ekirabo oba ekimu eky'ekkumi, naye nojjukira ng'ojja okuwaayo ekirabo kyo nti waliyo omuntu akwemulugunyizaako, kambawo ekyokulabirako, wabbye ssente z'omuntu kyokka oyagala kutola ku ezo ze wabbye oleete ekimu eky'ekkumi. Jjukira gwe walese obbye yakitegedde nti omubbye naye ne weekaza nti tewamubbye. Bayibuli ekugamba nti teekaawo ekirabo kyo. Katonda tafudde nayo oba bakibbe, ddayo osooka otabagane ne munno ojje oweeyo ekirabo kyo. Naye bw'ona ogenda mu maaso wabbye miliyoni n'ogamba nti kampeeko ekimu eky'ekkumi, tolina ky'oba okoze. Oba baga nti oba oyozozza n'oyanika mu ttaka. Nze mutaano wa Mbega Aloysius Matovu Junior, Mukama Katonda bakuume. Alright. Jala basi buli wano nange kulakutana n'ensi yange Uganda takumira mpera bankubire. Bye bye. The Answer Channel, a solution to every situation.